Umaru Nsibuga omutuuze ku kyalo Ndoddo e Kamengo mu disitulikiti y'Empigi yasimatuse okuttibwa abatuuze oluvannyuma lw'okumuteebereza okwokera mukyala we mu nnyumba. Kigambibwa nti ono yasuse kumufumita kiso ku mutwe ekyamutiddewo n'oluvannyuma n'ateekera ennyumba yonna omuliro. Namukwata n'amukuba emiggo n'amufumita ekisowa ebenyola n'amutuga yamaze n'atuma omwana petroli yasoose kugamba abaana tugende embuzi ku ttale. Agambibwa okuttibwa Aisha Kigongo ow'emyaka 27 nga kigambibwa nti abadde mukazi wa Nsibuga wabula nga baafuna obutakkaanya omukazi n'anoba. Yavaawo wakaawo n'asooka n'agenda ewa maama we n'abaana be yajja nabo. Oluvannyuma baawo yamuyise bajje bamale ensonga zaabwe. Olwatuuse ewaka yazze n'abaana n'aga abaana basooke baddeyo ewaka balyoke bajja kukomawo nga bamaze okukola ki okutereeza ensonga zaabwe. Obutakkaanya buno abatuuze batubuulidde nti bwavudde ku kya musajja kwagala kuwasa mukazi mulala. Bwe baatuuka n'amugamba agenda kuwasa omukyalo wakubiri n'amugamba togenda wammwe. Kizito Bongole omu ku bakutte omuvubuka ono eyabadde yeekukumye ku kyalo ekiddako eky'Ennabbozi atunyumirizza ensitaano eyabaddewo okumukwata. Kibira ssaawa 12 nemusisinkana ng'atambula mu kibira nga yenna yayidde omuliro ne mugoba ekibira wadduse n'abaka akakumbi ng'ayagala kankube nange ne mugalulira ejjambiya ne mugamba wookankubira nkutemyemu bibiri n'atuula wansi kwe kukubira defense n'akubira chairman ne bajja ne bamukwata ne bakubira poliisi ne bamuleeta wano. Ssentebe w'abavubuka Nicholas Mujwala n'abatuuze abalala bavumiridde ekikolwa kya munnaabwe. Bikolwa eby'ekkubo ebiti bwe byeyongera okulabika mu kitundu byongera okutweraliikiriza ne bitutiisa n'abantu oboolyawo betuwangaala nabo. Awo nno tusaanye okubanga gavumenti bwekwata ku bantu abeeyisizza mu nneeyisa efaananako bweti ebeere ng'ebakwatako n'omukono gw'ekyuma. Kubanga toyinza kutta ate n'okwokya n'oyokya. Kikolwa kinene nnyo era tukivumirira kibi. Okuwasa okubiza abaana bakyali abato kuba akavubuka laba akavubuka akavubuka tekannatuusa. Omwogezi wa poliisi ya Katonga Majid Karim aliko byannyonnyodde. Njagala kubuulira abantu oba kuwabula abantu nti bwe muba mulina obutakkaanya obuliwo mu maka gammwe okutta munno si ye solution. Muveeyo tulina ekitongole kye bayita Child and Family Protection Unit eri ku poliisi awo erina n'abakansalazi bangi. Tuyinza n'okubafunira abakansalazi abava ne wabweru ne bajja babakansolinge. Omuvubuka atwaliddwa ku poliisi y'e Kamengo gy'akuumirwa mu kaseera kano.